Wabadde wakasatiro ku byalo okuli Masubu, Nameche, Mamono, Tangulu, Luzemuliri ne Masola mu ggombolola y'e Bulunganya, e Bulambuli oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka kukakana ng'abantu abasoba mu 18 bafudde. Ettaka lino lyabumbulukuse oluvannyuma lw'enkuba eyatonnya olunaku lw'eggulo. Ettaka eryabumbulukuse lyabisa amayumba agasoba 40 nga kabadde katuubagiro kennyini mu kuggyayo emirambo. Amaka agagenze gali ano mu ttaano gali wano abantu 14 emirambo gizuuliddwa. Abantu 11 bakyali mu madisi bakyali wansi mu ttaka. Ekitongole kya Red Cross kitegeezezza nti bakajjayo emirambo egiwera era bayambiddwako abatuuze n'abakulembeze b'ekitundu. Gibadde Miranga na Biwoobe oluvannyuma lw'abantu bano okufa nga n'abandi tebamanyi bantu baabwe bwe bali nga bakyawagamidde mu ttaka. And the 14 dead bodies have been so far recovered as per now, and we are now capping them at Masugo Primary School, where they are waiting for burial. Abali mu kuyiikuula ettaka basanze okusoomoozebwa olw'ettaka ejjerebevu naye nga bakola butaweera okuggya emirambo egikyali wansi. Honorable Minister Nyakun yajja e Bulambuli e Masugu in the same area wano wenyini ku mulirwana ettaka bwe lyagwa n'atusuubiza nti mu myezi 2 bano bonna ab'emusozi mubeera tuba tutewa wansi. Embeera eno eviiriddeko Ssaabaminisita Rubina Nabbanja okuyita olukiiko olw'amangu ku kikangabwa ekibaddewo. Amu ku badde mu nsisinkano eno y'amyuka ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi, minisita omubeezi w'ebibamba n'ebikwata biraze Lilian Abel, omuwandiisi ow'enkalakkalira mu ofiisi ya Ssaabaminisita Balaba Danstan. Nabbanja alagidde abantu bonna abali mu bitundu by'ensozi naddala e Bugisu ebyolekedde okubumbulukuka okubyamukambagirawo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. What I'm going to do is get my tent, go to those places and have these people relocated under my command.